Eno ye program yo ensulo eyenkya 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Owooluganda ekyawandiikibwa ky'olunaku lwa leero Yeremiya 33:3 agamba atya? Agamba bw'ati: mpita nange naakuyitaba nkulage ebinene ebikulu by'obadde tomanyi. Ekyawandiikibwa ekyo kituzaamu essuubi nga ffe abakkiriza nti bw'omuyita agenda kuyitaba oyo Kitaffe Katonda akulage ebinene ebikulu ne by'obadde tomanyi. Waliwo gwe by'oyita ebizibu, waliwo by'olaba nga bikuyinze. Agambye mpita nange naakuyitaba nkulage ebinene n'ebikulu by'obadde tomanyi. Ekyawandiikibwa ekyo kinzizaamu nnyo amaanyi. Naawe owooluganda nsuubira tekijja kukola bubi. Yeremiya 33:3. Amannya n'eddoboozi Seruwagi Moses Mosh. Mukama akukuume owooluganda. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Sebo n'ennyabo andaba enkyene ya leero ennyera Mukama waffe lyebazibwe. Katonda ffe yeebale atuwadde omukisa nate ffe okubeera abalamu ng'eriyo bangi abawummulidde mu kiro kya leero okuva mu bulamu bw'ensi eno. Bangi bali mu bitanda byabwe, bandyagadde okuba nga balaba naye tebayinza olw'ennyimba ez'enjawulo ezibaluma obubi sitaani zaabaleetera. Nze nno kyenva ngamba ni Katonda waffe yeebazibwe, gwe nange atuwadde omukisa okubeera abalamu aye ne tubeerawo mu puroguramu eno ey'ensulo ennamu, ensulo ey'enkya. Nja kukusaba nti enkya leero kkiriza weegatte nange mu kusaba olwo nno tuleke tufune ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogugamba nti osukkiriza. Katusabe. Mukama weebale nate otuwadde omukisa okwogera kigambo kyo, jangu otuyiikirize. Ekibuuzo kiteekeddwa mu maaso gaffe, osukkiriza? Tuwa amagezi okukiddamu ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkya leero tujja kusoma ekyawandiikibwa okuva mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula 13 n'olunyiriri lwa 5. Abebbulaniya mu ndagaano empya essuula 13 n'olunyiriri lwa 5. Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga. Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga. Bw'osoma olunyiriri luno eno n'oba nga otolwaddeeko mwoyo, oyinza okukisanga kizibu nnyo okutegeera omuwandiisi kye yali ategeeza. Kubanga
agamba nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu. Ate gwe nange tukedde leero tugenda okukola okunoonya ebintu. Tetutudde butuuzi awo kulinda kyakulya, ate nga n'ekyokulya nakyo kiva eri abo era abakedde okukitunda nga banoonya ebintu. Naye agamba nti bye mulinanga o bye mulina bibamalenga. Omunnyonnyozi agamba nti kampuni eyali emanyiddwa olw'okuseera kwayo yalina n'ebintu ebirala ebisanyusa bye yali etunda. Emmere eriibwa abantu 10 nga bagitunda ssente za Amerika $25,000. Abafumbi 4 abateekateeka emmere eyo be bamu ku baali abatutumufu ennyo. Essaawa ze baalina ku mikono nga buli omu teeka wansi wa ssente za Amerika akakadde kamu n'ekitundu. Era n'ennyumba y'enkoko erimu enkoko 10 nga bagitunda ssente za Amerika $10,000 beddu. Olupapula okwali ebyo nga terunnyonnyola obanga enkoko zaali zibiika magi ga zaabu. Nti eriyo ebintu nga bw'owulira emiwendo gyabyo oluusi weesisiwala. Naye ate mwana wange eri abeera bamanyiira emiwendo egyo okuvugira mu matu gaabwe. Naye gye tunako mugenda nga tuyiga tujja kutegeera omuwandiisi wa Bayibuli ategeeza ki bw'agamba nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga. Wadde nga Katonda tagaana ssente era wadde nga Pawulo yageraageranya okwagala ebintu so si ssente nga kyekikolo eky'ebi byonna. Ekyo kiwandiikibwako mu Timoseewo ekisooka essula 6 olunyiriri olw'10. Simanyi oba gwe naawe okkiriza bw'otyo nti ddala kituufu okwagala ebintu oba okwagala ensimbi y'ensibuko y'ebizibu byonna. Naye ndowooza okwagala kuno okwogerwako kwe kwagala okuyitiridde, okusukkiridde, okuyaayaana. Olina omulaba nga ggwereddwako emirembe kubanga ayagala ebintu. Tabyagala nno olw'okuba nti abyetaaga, naye abyagala kubanga abyagala. Kyanjawulo ekintu omuntu okuba nga akyagala n'omuntu okuba nga akyetaaga. Kati yagamba nti temwagalanga bintu ebyo bye mulina bibamalenga. Agenda mu maaso n'agamba nti kyeraga lwatu nti ensimbi zijjirako olufulube lw'ebikemo bingi. Omuntu bw'afuna ku nsimbi oba omuntu bw'ayagala ensimbi ojja kwesanga ng'entunula ekyuse, enjogera ekyuse, entambula ekyuse, nga byonna byakola bikyuse kubanga afunye ensimbi. Mwana wange n'okulya kukyuka, emikwano gikyuka, gyasula wakyuka, naye ate ekyokusaalirwa oyinza n'okusanga n'empisa zikyuse. Okukyuka si kye kizibu, naye okukyuka nga zikyuka ziddawa, mu bulungi oba mu bubi. Naye ate alabula temwagalanga ebintu kubanga ate asoose n'akugamba nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga. Wane n'agamba nti ensimbi zijjirako olufulube lw'ebikemo bingi. Yesu yagamba nti mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Luka 12:15. Leero mu mulembe guno eno twogera ku social capital. Era abantu bangi abakikkiriza ne bagamba nti owange mu kifo ky'okubeeranga n'ebintu ebingi wakiri obeera n'emikwano emingi kubanga ebintu ebingi tebiyamba so nga ate emikwano emingi gye giyamba.
naye ate omuntu ayagala okwetegereza era agenda maaso ne yeebuuza tijja emikwano emingi ejja nabaki. Anti osanga olusaamu abayayanira ssente nga mu kuyayanira kwa ssente omwo kwe kumuyamba okukuuma emikwano emingi, nga n'emikwano emingi osanga gijja eri omuntu ono ng'omuntu ono alinganga magnet, gijja bagende balyemu mu bubash, babuyita bubash, bagendemu mu social, bagende beesanyuseemu. Nti ensimbi okubeera nti kikemo bayinza okunywamu ku lwekyo, titunywemu ku lwekyo. Nawulirayo omwami eyagendanga mu kirabo ky'omwenge naye yatuukangamu ng'abuuza asinga obuwanvu, oyo yabanga asinga obuwanvu nga zikureti za bbiya ze basimba ne banywa kubanga banywamu ku lwekyo. Ensimbi zijja n'olufulube olw'ebikemo bingi. Oli n'agula kiri n'agula kino n'agula kiri n'agula kino ng'aguliramu n'ebyo ebigenda okuba nga bitta obulamu bwe. Ebimu biyinza okuba byakulya, byakukozesa, mwana wange n'ebiranga byakuzannyisa, naye nga bw'onoonya omugaso gwabyo togulaba, okugjako okutwala omuntu ono mu kwonoona ne mu buyinike n'okumugja ku Katonda we. Muganda wange gwe ndaba enkyene eya leero, amagezi agakulabula gaagano gajja gy'oli. Okedde ku makya ogenda okunoonya ensimbi, naye ensimbi ezo zoonoonya ozeetaaga, oba ensimbi ezo zoonoonya zezigenda okujja ku Katonda wo. Ensimbi ezo ziri mu makubo matuufu z'ogoba. Ensimbi z'oyigga zaakuwadde omukisa okuba nga owummula mu kiro, kubanga Katonda yatuwa ekiro tuwummule. Oba wasuze okulungutana ng'essaawa ogikeberereza, oleebona akyaddi masuke ngende nnyaga essente z'abantu. Kituufu obuluvu busobola okwolesebwa ne ku buntu obutono ennyo, ekyo kituufu ddala. Era omuntu oyinza omusanga mu luvu oluusi gibeera mikolo, ne babagabula mwenna nga baagala mulye, naye olinga eccupa zaakwata zaakweka mu kikondoolo. Bwe baleeta keeke ne bagamba ntolako akantu katono, ye naaba ng'avuba avube ayoola njoole. Nti obuluvu bulabikidde mu buntu obutono. Mu byalo gye tuli ng'olina ettaka ne mutandika okukayanira olusalosalo lwa fuuti kitundu, naye ne mukaayana ne muleppuka lwa buntu butini. Obuluvu nga kyakusaalirwa. Muganda wange gwe ndaba enkyene eya leero, singa oteekeddwako erinnya nti oyo muluvu. Agamba nti era ekikulu okumanya nti okuba n'ebintu ebingi si ke kabonero akalaga obuluvu oba okusukkirira, wabula buli kintu kyonna era n'engeri yonna omuntu kyasaasaanyizaamu, kaabe mugagga oba mwavu, asobola okulaga okumalibwawo kw'ebirowoozo olw'okwagala okupakira. Kati obuluvu bulabika eri atalina, ate obuluvu ne bulabika n'eri alina. Atalina akatini ke yandibadde agabana n'abalala n'akeefunzaako, naye ate n'alina n'ebyandibadde eby'abalala nabyo nayagala abyezze. Ne weesanga nti emmere ebadde egenda abanoonyi b'obubuddamu ne basalawo bagiyoole bajeewe. Obutumba bw'ensiri twali tugenda bugabira abakyala ba mbuto oba abaana bato, oli n'asalawo abwezi agenda abutunde. Ssente z'abanoonyi b'obubuddamu oli n'asalawo azinyage. Buluvu. Obuluvu buneeno busensera n'awaka ne bubeerawo. Emirundi mingi neebuuza, bataata awaka agula ekikopo ky'amata kimu n'ajja akinywe yekka nga bw'agamba nti mulwadde wa lusa, naye ng'obwana bumutunuulidde ne maama eyakifumbye amutunuulidde, obwo si buluvu? Taata wange kiri kitya? Maama ono agulayo kasukaali ka kwota n'ateekako mu kikopo kye
taata n'agenda n'ebikyayi ebikalu n'abaana bikyayi ebikalu, ye neyenywera akasukaali ako kubanga ye mulwadde wa lusa oba yeyita omulwadde wa lusa. Obwo si buluvu? Muganda wange ampuliriza, gwe muganda wange andaba enkyene eyaleero, okimanyi nti eri abaolesa n'obuluvu mu takisi mwe tutambulira n'atuula mu kifo ng'atudde kyaziyazi tayagala batuule, oluusi ne masinzizo oli n'atuula ku lubaawo naye bakandamu gaabwe eyongereyo nga taganya, olwo ekifo ekyandibadde kituulamu omulala n'akiwummulizaamu bayibuli ye oba n'ensawo ye, aye n'akulaga nti amugambako, oyo amunyiigira nnyo n'ayoleka obuluvu. Obuluvu nga kibi. Agamba nti ekyo kimala ne kyeraga nti okutwalibwa ebirowoozo okwo kuvaamu obulumi, nti omuntu bulijjo bwagujubana aye n'afuuka muluvu n'abeera wa mululu, tayinza kufuna mirembe. Omutima buli kaseera gubeera guwankawanka nga tayinza kutereera. Enkyene eyaleero ng'ositusa okugenda okukola, ekikutwala okukola kwe kufuna ebyo ebinaakumala, kwe kufuna ebyo ebinaakuyamba okuweereza Katondawo, kwe kufuna ebyo by'onookozesa okubuulira enjiri, oba kwe kufuna ebyo eby'obuluvu. Ebyo ebitono ebikwasiddwa mu buyinza bw'olina obituusiza ku bannannyini byo oba byonna oyagala kubyezza. Ensi eno erumya nti eriyo abanyaga ne banyaga n'obusika bw'abalala, oli n'asalawo yezza ebintu ng'akimanyi tebyali bibye, babimulekera obanga by'abaana, naye n'abivulubalira era ng'ayagala okubirya, era n'abalala bibasizza. Okutuyamba okulaba nti endowooza y'okwerowoozaako nze nsooka wefunire erina obubi obuzikiriza obulamu bw'omuntu obw'omwoyo. Katonda yateeka mu mateeka 10 ekiragiro ekikuyira okwegomba. Ennaku zino abantu bakubirizibwa nnyo okusaasaanya. Okwanguyira okufuna ebbanja kitegeeza abantu basobola okufuna kyonna kye basobola. Ebyenfuna eby'ennaku zino bizimbiddwa mu ngeri eyo. Pawulo kyava atujjukiza nti naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Timoseewo ekisooka essula 6 olunnyo olw'omukaaga. Ojja kusanga ng'omuntu aluvubala naye nga mu byalwanira temuliimu kutya Katonda n'omulundi n'ogumu. Olunaku olumu nafuna okusoomooza okw'amaanyi bwe nasanga omwami omu, musajja mukulu, mu mboozi gye nanyumya naye yantegeeza nti awezezza emyaka 85, naye yali ava okugula bayibuli nga ziri mu buveera ng'azisitudde, naye nga ndaba bayibuli zino zimumenya. Yali atambudde okuva waggulu eri nga ku Radio 1 nga asse wansi eno nga ku Owino, ayagala okusalinkiriza atuuke mu paaka mw'anaalinnyira ettakisi eyali ey'okumutwala awakaawe e Kasubi. Bwe musanga kyenva muga nti munnange nsaba nkusitulireko senga onzikiririzaamu ko ye nsituliraako. Kyava atandika okunnyinnyonnyola lwaki yali agula bayibuli ezo, era yantegeeza nti munnange bayibuli zino nzigula n'eziwa ababuulizi b'enjiri bwe bagenda okubuulira enjiri bazigabire abantu amawulire ga Katonda amalungi gasobole okusaasaana. Nendowooza ku musajja ow'emyaka 85 omuzeeyi atambula n'alinnya emmotoka n'agenda mu kibuga n'agula bayibuli n'aziwaira ababuulizi b'enjiri bagende basaasanya amawulire amalungi agakwata ku Kristo, nga yeerekereza agula abalala babuulire enjiri. Gwe weerekereza kaki? Oba oluvubana buvubanyi, oba onyakula bunyakuzi, oba otwala butwazi ebyabalala, oba weeyagaliza n'ebyabanno n'otuuka okuba nga obikwakkula, n'otuuka okuba nga opalappalanya, n'otuuka okuba nga okyusa ebiwandiiko, nti omuntu omuluvu newaba nga zzeewo ng'ayina ekizibu n'akwegayira omuwole ensimbi, okumuggyako ensimbi ezo lubeera lutalo kubanga nazo aziremera.
ne yeerabira nti wamuyamba okuba nga omujja mu buzibu. Muganda wange gwe ndaba enkyene eya leero. Katonda waffe mulungi kubanga atuzuukusiza okuva mu tulo. Aye n'atuwa omukisa okusinkana mu pulogulaamu ng'eno ennyuvu. Gano amawulire amalungi gajja gy'oli naye nga gajja n'ekibuuzo. Osukkiriza? Osukkiriza okweyagaliza? Osukkiriza okuyayanira eby'abalala? Osukkiriza okuvulubana? Osukkiriza okukola omululu? Tuweereddwa amawulire amalungi Pawulo ng'alabula nti okuŋŋaanya byonna n'obyetooloola n'obikolako olukomera si ke kisingako obulungi, wazira okukkirizako obulamu bwo essuubi lyo obiteeka mu Kristo. Waliwo okwegomba kwa mulundi gumu Bayibuli kwekkiriza. Pawulo yakubiriza abakkiriza ab'e Kolinso nti mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu, nti eriyo ebirabo ebyo ebisinga obukulu. Bakolinso ekisooka 12:31. Toliyinza kufuna Yesu n'akusukkirirako obungi oba ebirabo by'omwoyo. Kizibu okusanga nti gundi oyo alina ekisa kingi nnyo kale simwagala. Era omuntu agenda okugamba nti gundi alina ekisa kingi nnyo kale simwagala ng'atwaliddwa amayengo g'ensi. Yes, olw'ekibi ekyajja mu nsi n'abo ate ab'ekisa ekingi osanga yaba banoonya bakola obubi. Naye ate olina gw'osanga ng'alina ekirabo eky'okugaba, buli kimu n'akigaba, ayagala okuba ng'agabira abantu abalala. Eri abalina ekirabo eky'okubudaabuda, n'akubudaabuda n'akufaako. Nze ndowooza nti senga omuntu ayaayaanira ebirabo eby'omwoyo ng'ebyo kyandibadde kirungi. Naye okusaayirwa okunene nti bangi kuffe tuyaayaana, naye ng'okuyaayaana kwaffe kulimu ebyo ebintu ebiggwaawo. Toliyinza kufuna Yesu n'akusukkirirako obungi, era ebirabo by'omwoyo omutukuvu mu bungi tebiyinza kubeera bubi. Singa tuteeka amaaso gaffe kufuna ebirabo ebisinga obukulu, tulikula okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Muganda wange, mwannyinaze, bwe sseruganda andaba enkyene ya leero, Katonda ng'akuwadde omukisa okusituka, ate ng'ofunye omukisa okubeera ku pulogulaamu eno ey'enkya ennyuunyuutivu, enyuma, ensulo ey'amagezi. Nsaba omukisa gwa Katonda gutambule naawe. Bw'oba ng'ofuluma ebweru, oyaayanire ebyo ebirabo eby'omwoyo ebijja okukuyamba okuwangula ensi eno ey'ekibi, osobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Mukama akuwa omukisa. Tuwombeeke olw'okusaba. Taata Katonda waffe omulungi, weebale okutuyigiriza. Ekibuuzo kize gye tuli nga batubuuza nti osukkiriza okuyaanira eby'ensi? Yogera naffe Katonda waffe, ozibule amaaso gaffe tusobole okumanya we tukoma. Mu kifo ky'okulwanira eby'ensi eno tweteeketeeke tuyaayaanire ebirabo by'omwoyo omutukuvu. Kristo ng'okomye otusabe nga tusaanidde kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.